Okay, tukwebaza gwe wenna akyatwekumidde kwano ku Lubalusewa TV. Lubalusewa tuli ku mikutu migatta abantu okuli ogwa YouTube channel yaffe, Facebook, saako ne TikTok. Tubebaza okuba nti mutugoberera muteekamu ensimbi nga data wammwe ntusobola okuba nga mutulaba ne mugoberera ebyennyini bye tukola ki bye tusaayo. Nze Yaje Samuels wano ku Lubalusewa TV. Olunaku olwaleero tulinawo program egenda okubanga etambula tuyita mu bigendo ebikoze amawulire omwaka guno 2024 nga tugenda okuyingira 2025. Ndina bannamawulire saako ne analyst omu tugenda kuba tuwayamu katono tulabe kiki ekikoze amawulire era kyetaaga kikolako kutya bwe kibanga kibi tukipreventinze tutya. Olunaku olwaleero nga bwe gambye nti ndina abakugu bannamawulire abagasomera ddala nabo bagenda kuba batubuulira ensonga nga bwetambudde mu ggwanga. Jjukira byolaba eyo byonna be babisaka ate ne basobola okuba nga babibalaga ebitambudde mu ggwanga mu bitundu ebyenjawulo. Sunset Junior Schools bano nga balina branches 3 bebamu kubateekamu ensimbi, balina branches 3 e Matugga, Kawanda, Saako ne Kawempe. Ate nga Matugga Estate ng'erwamu ne Band Properties nabo batuvujjirira ne bateekamu ku nsimbi batunda ttaka mayumba ploti zitandika ku $5,000,000 okudda waggulu. Namba zaabwe kweziri ku screen yaffe bakubireko basobole okubanga bakoleza mumpereza ennungi nnyo nnyini ddala. Abala bateekamu ensimbi be ba Julie Classic bano nno nga bakola ku bya kukola engoye okutunga saako n'okuzikola obulungi obutagambika. Batuukire basangibwa Matugga ku mabanda ku kikubo ekidda waggulu nga ku kyaki yaba 7 kumpi katono nnyo awo tuseewo basobola okuba nga bakolera ekyo inokola. Sijja kubalwisaayo ngenda kuba babuuzeeko tulabike ate nga tweyongerayo nnyo nnyini ddala. Sebo tusanyusa okubalaba ku Lubalusewa TV. Ono ndoza gwe mulundi gwe ogusoose okutuulako ku pano asooka atubuuzeeko ate akampeera oli naye atubuuzeeko. Neyanza nnyo Lubalusewa TV okunkyazaako. Manya gange nze Kato Moses Elvis. Era nga gumulimu gwange gusoose okujja wano ku pano. Okay. Nsooka okwebaza mwenna abalabi baffe aba Lubalusewa TV mwebala okubeera naffe omwaka guno. Ate tubasaba muyongere ddala kuba ebinyuma bikyajja. Erinnya nze Waswa Kagere. Nga nange nze nga mbeerako nga mubimanyi. Naye nga mwenna tuzze okubaganya ku nsonga ezimu eziruma abantu baffe bana Uganda era ze mugenda okuwulira. Okay, mubawulidde tulina Kato, tulina Kagere, Waswa Beka abasinga mumanyi kambe ne ruyi runo nabo bababuuzeeko leero pano tugijjuddeko. Twagala tulabe kiki who is who. Mwenna abatugoberera ku Lubalusewa TV nate mwebale kutugoberera yona gye musinziira. Nze Katabira Muhammad nga bulijjo tuze tugalewo omwaka wadde omulimu ndowooza gw'omukulu nguliddemu kaakatundu awadde kyabadde tabagambye. Tuze tugalewo omwaka naye bye tusuubya nti bibadde ebyenkizo mu mwaka guno 2024. Nze Katabira Muhammad yesebo mukama wange nkongereyo. Yes, abalabi baffe abalungi tubebaza okubeera nga mubadde mutugoberera ebbanga eryo lyonna wabula nga si maanyi gaffe wabula amaanyi goye yatutonda, maanyi ga Katonda okubeera nga atusobozeseza okutuuka ku lunaku luno okubeera nga tufundikira omwaka. Bingi ebikoze amawulire mu mwaka guno eno era bye bimu ku bye tugenda okubeera nga tulambulula olunaku olwaleero. Tubasaba okubeera nga mugoberera entakera temukoma lwaleero. Okay. Seyanjudde nze Robert Musanje badde sibabulidde manya gange. Okay. Tubebaza mwenna abatugoberera bamaze okweyanjula ng'embalabye tugenda kuba twogera ku ebyo ebikoze amawulire ebisinza okukola bingi ebikoze naye tujja kulondamu ebyo ebyenkizo ebikoze amawulire. Ntumirako ku chief editor okubuke the New Vision bamuyita Mr. Muruta era abasajja bondi nabo ogenda kuwulira enteesa yaabwe na biki mulu waabwe ogenda kuba bawulira
babadde bekweka eri emabega wa kamera naye bagenda kuba bakunnyonnyola batunnyonnyole olabe nti abaana b'okozesa b'amaanyi nnyo nnyini ddala. Ngenda kutandikira oluuyi luno lwennyini. Katabira kiki nga ggwe kyolaba ekikoledde amawulire? Njaga tusooke tufune ebintu bibiri buli omu abyogereko agende nti kino kinkoledde amawulire omwaka guno gugenda okubanga gufundikira. Nze omanyi kati twawuliddeemu nti biba bingi ebikoze amawulire ng'ebimu bigakoze mu bubi ebirala nga bigakoze mu bulungi. Osologa nti wabaddewo accident ne tugaba abantu 100 kiba kisobola okukola amawulire naye wabaawo n'ekyalo ekisanyusizza eggwanga. Kati wentoola okusinziira ku nze kyemba mpulidde tola kimu mu bubi n'ekirungi onkaluubirizaamu kubanza ate ebyange byombi bibadde mu bubi byonna bibadde mu bubi. Ekisookera ddala nti ebyobufuzi bya Uganda bizzeemu weevu ey'amaanyi. Omuntu gwe twali tusuubira nti akwatiridde abamu ku bakwatidde opposition mu Uganda yawemuka kyebagamba nti yawalampa omuti mpozi bagamba enkima weeko bujjako mu walampa omuti n'obwere wansi omwami Mathias Mpuuga. Nze bye bimu ku bisinza okunkolera amawulire nti abantu twali tulabanga bannabyabufuzi abagundiivu ate ku nkomekerero bavuddeyo ne bakitulaga nti ffe twajja kukola musimbi. Okyaza wano mu staff bulijjo n'agamba nti Mpuuga abaamuweerera bo bali baagala ssente tebamuweererako kulwanirira bannayuganda. So Mpuuga ne banne Mukaaku, Michael Mabike, ono Mugalatiya yani mpozi Abedi Bwanika bonna abo abeetuuma badda ndoza Abagalatiya bali mu Bible. Simanyi nnyo bibakwatako nnyo mu Bible mu Galatians mpulira aba Galatians byo kati simanyi lwaki yeetuma ndoza Kagera jatuwa bulamu Abagalatiya mu Bible bakola ki naye yeetuma mu Galatiya. So ekyo kyekimu ku binkoledde amawulire nti yawemuka nnyo sofa nebigenda maaso kyemmanyi n'omwaka ogujja era nja kukomawo wano wennaabanga tunampadde obulamu 226 nga 225 ngagwako oli akulonda mangu anti kyeŋŋamba nti nja kyemmanyi nja kukomawo era nga Mpuuga yeetisse omwaka ogwo era mu bubi. Ekirala ekyo ekisooka. Ekyokubiri era kyali mu palamenti etteeka lya lumu lyaleeta ngenda kubigatta bibiri onosonyiwa mukama wange byalina byatambulira wamu. Palamenti bagigamba egenda tambula mu regions ez'enjawulo abika wakulira wajjajja okwetondanga kungi munnaye anti mumanyi ogamba munnaye bw'osobya omuntu olina omwetonderawo kale nange mpulira munyinza okuba nkusobeza okusinziira ku mateeka ge wataddewo. Lumu yali aleese etteeka nga ligamba nti ono oyo ow'Emityana nti leader opposition alina kulondebwa palamenti yonna oba ababaka bonna ab'oludda oluvuganya naye ng'ebbanga lyonna byonna bibaddewo nga oludda oluvuganya alulondera omuntu oyo abeera oyo kibiina ekiina ababaka abangi mu palamenti nga pulezidenti waakyo yalonda omuntu ali kudda oluvuganya nga mu kino kyali nti asobola okumuggyayo oba aba amuyinako obuvunaanyizibwa nti oba okoze ebintu byatakugamba aba asobola okuggyayo. N'ekirala nti omuntu eyakwata ekyokubiri mu kalulu ka bonna ok'obwa pulezidenti bw'aba yafuna miliyoni nga nnyanga olwa Kyagulanyi bwali ntosobola kukkiriza bantu abo bonna bamugoberera miliyoni 4 mu ggwanga nga tebafunye eddoboozi lyabwe. Ensonga lwaki baleeta etteeka eryo nti omuntu oyo alina okufuna omuntu gw'ateeka mu palamenti ayogere eddoboozi ly'abantu emiliyoni 4 abaawo omuntu oyo wadde nga teyawangula. Naye lumu ekyewunyisa kyate etteeka eryo lumu yalireeta baali ggulu gye batwala mu regional parliament ate nga bagamba regional parliament gye bagitambuza eyo egenda kweyogera ku nsonga eziruma abantu abali mu region eyo. Ndowooza batuuka ab'eggulu nga kyekisinga okubaluma netteeka eyo gye lyajjira naye ombuuza kati liryakomawa mpulira nti liryeyo mu bukiiko gye likukutira tetumanyi kikiddako. So bwe mpulira ate munayenza atali mubaka nti nagenda mu parliament nempunyiriza mbisenge ki ekiriyo. So kati nange nkomeno mpulira buulizi nsojjwayo obusojjuzi. So sofa ebyo ebintu bibiri Mpuuga ne lumu tebasinza okunkolera omwaka guno wadde nga n'ebyala bibadde bingi nenze ebyo byenda byombi bibadde ebyenkizo. Mpeera ddala Robert tuviire ddala oluuyi olwo. Neyanza akakisa kano akampeereddwa okubeera nga nange oba oli awo nambulula ku bimu ku bikoze amawulire omwaka guno eno. Ompadde oyagala nkubuulire ensonga yange
oba oliawo eyasingira ddala okukola amawulire omwaka guno eno kwali okukubibwa kwa Pastor Bujinga Amasasi oba oliawo n'omuyambi we kuba baali batugamba muyambi we abalala mukuumi we abalala ate simanyi wa church mukadde wa kanisa kwegamba ensonga eyo nga tetegerekeka nga tetegerekeka ate omuntu omu okubeera nga ye byonna wakitegeera ye mukadde w'ekkanisa ye mukuumi ye WSFC kwegamba byonna ne bijjawo ne bibeera katogo ale omusumba yennyini ate ne yeevugira gwe bakubye amasasi ate n'avuga omuntu gwe bakubye n'afa bannaye omukulu ye yannyonnyola obadde nga toli informed baga nti omuntu nga afunye ekyekanga ekyo asobola n'okujja n'ayogera ebitali bituufu anti bagamba newankubadde ekyekango tekimanya muzira naye oba oliawo ensonga eyo yali ebulamu okulambulula obulungi awo ogambye ddala pulaani yali yeetaaga okuddamu okuluka obulungi naye ebigambo ebinajja mu nkomerero binayogerwa bitya awo go ŋŋamba sinze ensonga ey'okubiri ikwali okufa kwa Namuguzi akulira ekika ky'abempologoma wanenuko ensonga eyo yali mu kigoye wezinge oluvannyuma lw'okufa kwa Namuguzi kuba bamalira ddala weeks zaali kumpi 2 nga tebannamuziika nga bagamba tugenda muziika wa bagenda omuziika nga bagamba Jeno Kayanja yakola ki yagulawo bagamba ab'Emmengo nga bagamba nti bamuwawo liizi ate ab'ekika nga bagamba tetuyinza kukkiriza muwa liizi ku ttaka nga lyaki ttaka lya kika n'amala weeks 2 nga bakyali mu nteeseganya n'ab'Emmengo naye nga ate we bagamba nti ebyo simanyi sijja genda deep mu ebyo simanyi ate Buganda Land Board naye nga nze kyensinga okumanya yamala wiiki 2 nga tebannamuziika nga bagamba enkayana z'ettaka Jeno Kayanja yabagaana okuziikawo omuntu waabwe ne tractors baali baleese okusenda mu kusooka nezibowa nezikwatibwa nezimala ebbanga ku poliisi kyaddaaki baamala ne bakkaanya n'Emmengo Jeno Kayanja n'akkaanya n'ab'Emmengo ne babeera nga bakola ki baziika oba oliawo bye bimu ku bikooza amawulire omwaka guno eno mpozi bakita batya okussaako Namuguzi omupya omubbulukuse bamuyita omubbulukuse anti mukulu w'ekika bwe bateekakompya bamuyita omubbulukuse oli bamuyita omubuze ne bamuyita omubbulukuse gwe badde nerabidde kwe kukubibwa kwa jjajja w'ekika ow'ekika jjajja Lwomwa ow'ekika ky'Endiga yakubibwa amasasi naye tweyanziza Robert Musanje mumuwulidde ayina ensonga ze zikoze amawulire omwaka guno ogenda okubanga gufundikira wamu ne Katabira Muhammad naye atuwadde ensonga bane batera okunsabulira mu comment section era ekibagenda okunkola olaba luli tubaddengako babiri microphone engera bagamba mufune omuzindaalo omulala kati lero tuli mugugira tuli ona abagira mu bwalo kola ngo nagusika agamba nti no twetaaga microphone ey'okubiri atuteekemu akasimbi tube nga tufuna microphone ne wayagala 10 tusobola zifuna kasita abeera nga ataddemu zifandi bagamba oluseke olukedde ayira bagamba buli muntu endowooza ekyabugagga ki bwe tuba nga tulukedde oluseke tulukedde baali batulagira tulutandika eddi sajja bakamba okay nti buli muntu aba n'endowooza yate bagamba enkula y'omutwe gwe yokuwa ensanirira kati wabeerayo nga omuntu ali yalaba nga yamanyi nti waliyo lapero oba receiver oba microphone nga zina receiver emu nga ziri 6 oba 5 naye asobola okitubuulira kubeera ezibeera ennyi zibeera 3 4 tuliwo bameka wano kyo kyeŋŋambye nti buli muntu endowooza ekyabugagga ki nze nkyali mu n'ekiyongobero jjukira nze ng'emmemme
naye sayonna muko yanyu ati wetekereza seko linnya Lubalusa wa TV ndo tukomawo kujja ne mu staff ensonga ezo neza atambule tugenda kuba tuzittaanyaako. Yes omwaka gugenda okuggwako ng'ogemye emmeme mmeka kubanga otumya amannya kati yegwe aje Samuels meme aje Samuels meme bale meme naye linnya obudde bw'abano mubawe meme linnya aje Samuels meme tofuda ya ijungala musajja mukulu webaga nekyanja kumenya oba nyina emyaka emeka oba olaba obwavu bunfaananya bubi kati sebo nkuze n'okkula. Okay, abali Lubalusa wa TV tubeebaza mwenna abatugoberera tugenda olunaku lwaleero tuli ne ba panelist tuli ne bannamawulire abakukutive ate ekisesa nti banoonanga bobalaba bonna abakozi ba Lubalusa wa TV tubeera nabo abamu temubalaba naye nga babeere wali emibega nga bakola buli kimu kyonna kyonna kimukola kimutera okulaba. Frank Lion omuyimbi nkutumirako oli makindi awo webala akayimba akapya twakalabye wayimbye ne Princess Amira ali mukabira oli mukabira kayimba kamule ali muki ali mukabira anti ogaye makindi makindi naye akabira wali akabira kempulira akali eyo katabira Okay, katubawe kato ono gwe mugenda okuddamu okulaba agenda tuula ebikoze jukira ye LJ ono yasinga okuwagira Lydia Jasmine gwe bagobye ku stage ekyo kibale kyetaagisa bana neyanza nero omundi ogwokubiri okumpa chance eno okwogerako isebo nze ekisinze solyo nkuba waliko wamaji edda mukama wange ekisinze ekinkoledde amawulire omwaka guno yuno pastor Bujingo yavaayo n'atugamba nti n'agamba bani mmwe bannayuganda kubanga abeera ku mpewo n'agamba bannayuganda nti ye takwata ssente bano pasa bagenda abantu bagenda bakwata mitwalo ye ava nagata kikola ki bino nojja nakusanga wano alabika yalabikiddwa kati bagenze laba avuddeyo ate yomwagaba naye sente ezo mbanaye mulete nzeetaaga naye ate sinze nzaagala waddeka wadde n'ataano leeta netugamba nti bannaye buzibu ki musajja ono bw'alina kale leero abadde awo muzina ennaku enkulu Christmas yavunagaba naye temukkirizibwa wadde muntu yenna kwegatta ku mazaalibwa ga Mukama Yesu Kristo Mukama waffe osegeera kati ate y'omu naye yavudde n'agamba nze simanyi diri Yesu yazaalibwa era Christmas eyo si lunaku olutuufu owulira kale ye n'abeera awo nga ali mu kubuzaabuza ba endiga ze kubanza siri ndiga ali mu kubuzaabuza endiga ze kati gwe kikwatirako wanga ali ku ndiga ze ati kyekyo kinnuma bannayuganda bannange baliwa bannayuganda bonna yakubiddeko tewali yankubiddeko naye nga ekyo ekintu n'obeera gwe ofa akakaddeko kagenda asikakadde kirenge gyekiwulikikamu wali omwesiganye girenge gyekiwulikikamu ayo yali musajja mulungi ng'akyali ewaserwa dda kalolaba akusiiwuuseeko yali musajja mulungi kukyaki omuntu eyazaali kati kagambi kino ebyaddala omuntu eyazaalibwa 200 okudda wansi abantu 9 ku 100 birth certificate ze balina si zennaku ze bazaalirwako abantu 9 ku 100 abatonoko basokuba bazaalibwa amalwaliro ne bazifuna abamu babazaalira amalwaliro ebiseera bya birth certificate zaali tezinaba na kutuuka kuba za ttunzi nnyo nga bazeetaaga kati muli ogamba bazifuna naye ng'ennaku z'omwezi n'emyezi gye baterawo myeteere kati byonna otegeeza ki Bujinga kisobola ate musajja yagambye ate omuntu gwe bazaalidde mu kiraalo kye nti ate birth certificate evaawo ye kati ebiseera wali amalwaliro katabira Muhammad katabira okimanyi nti nno abasajja bedda baali bawandiisi bana Bible bagiwandiika bavolongoto Yesu nga mazofa anti era bino byonna bitukola bali sunzira ku bba abasookawo kituufu osinzira ku basooka kati abasajja bedda babalabanga batemya okimanyi n'abantu abawandiika Bayibuli n'abantu abayigirizwa ba Yesu be yali nabo tekuliko yaliwo ku mulembe we bawandiikira Bayibuli yensonga lwaki owuli ebbaluwa ya Pawulo eri abakoliiso lwaki si ya Yesu katabira lwaki si katabira obudde bw'omusajja alina amannya amangi obutta katuddeko obadde maliriza nze mpozi mbadde n'ensonga ey'okubiri
ekikoze ekibagamba ekinkoledde omwaka guno sinakuzaala sinakuzaala naye nga Katabira njikamu nekyo ekinkoledde omwaka ate nga kineesitazaamu be bano betulabanga banakazadde b'eggwanga abakazi abatulugunya abaana omuntu nadda ku mwana amukuba n'amuyisawo n'abo abakwata vidiyo ezo omuntu n'okwata vidiyo ng'olaba batulugunya omwana ne gwe tusino osigala nkwata vidiyo paka ku extent esembayo nga bagala kumutta n'osigala nkwasi vidiyo nga gwe yakulaga nsi ifo kyogenda okujjako omuntu oyo akuba omwana ekyo naye kintu kikoze bubi nnyo nnyo. Ono Kato LG naye atuwadde views atuwadde ensonga ye lwaki omwaka guno gumutambudde gutyo. Agamba nti abantu abalaga bu video nga batulugunya abaana mwabakwata video muba muli kuki okubeera nga ki niwa nkubadde bujulizi naye okwata kyokutte n'ogera n'okola ki n'otaaso naye gwe kikwata paka ku lasti nze kyamazima nze era nze poliisi begenda kunsiba nanti nze ondaba kutandika wano nze nkwata ndiso ogamba muluuta mulu waabwe ogenda kuwuliriza abantu bongeri gye bateesaamu kati omu atumbuyo omutandisa omuwulira vidiyo ino gikwata oli bamutta nolaga poliisi yono bamusenkwata kubanga tuwuliziganye polisi ali mugambye where's the evidence anti yes obujulizi bwetaagisa obanoogaba yalikoza singa teyakuteka vidiyo yako oyo yakutte n'ababulabi n'amaaso ge n'agera ku poliisi nemugamba ne wali omukazi atulugunya omwana basobola omukwata poliisi nekugamba where's the evidence tugera kubuta poliisi yeyagala bukakavu kati omukyalo oyo era omulamuzi agenda tutunako obutunuzi bwati ku ekyo kyeyakoze amugambe agutusanidde kubeera mu bantu. Tweyaziza oyo waswa agenda kuba tubuulira bikiye ebimukoze eki ebimukoledde oba ebikoze omwaka guno amawulire agakoze omwaka guno sebo tunyonyererawo agenda bakwatira munantuukayo jeka nekwatire kuba bano bedda bekwatira buli omu ngenda mukolera ekyo kanzikirize ekyo pozi naye bonna abakozi bagundi nga bonna balina olupapula ku bajja ebintu byabwe muli bawandiisi era tuli bawandiisi pozi ekibadde mu mwaka guno omuganda yakyogeddekokko okuttiwa kwa muganda wange yakyogeddekokko okuttiwa kwa Roomwa ekika ky'endiga kyagwamu ekikwe oba ennabe oba enjega ekintu ekiwaawaza kirina amannya mangi kwa Lujja Bosa eyali akulira ekika ky'endiga okubeera nga attibwa mu nzita naye ekyasinga okuneewuunyisa mu bintu ebyo nti ono omusajja yamutta yali muvumu nnyo eyatali Lujja tabula agamba nti eyaluka olukwo ateeberezebwa kale kuba tebannamusajja yavaayo n'agamba yeyamutta bw'abanga yavaayo n'agamba nti nze natta era bayeyatta ate waliyo kiira omulala tewali yamukakanga yavaayo n'agamba nti ne bamukutte bonna mubate nze natta ekyo anti ekyo kooti emaze oyisa mu bujulizi bwaleese ddala nze yatta nalabira ddala kibyayogera bituufu kuva yegambe nga nze kennyini ngambye nti nze natta bo abala bonna baabata okuleka oli ow'emmundu katabira kasooka amaleyo ekikye olekotandika omwana anti
ayingirira ensonga za koti wegamba yatta ataganya obujulizi bwa kooti kati ntaasa muntu wange ye yennyini yavaayo n'ayimirira mu maaso g'omulamuzi yagenda okwogera no bamukutte ffe wali akagambo tulina kamu bansanga wano nga ntematema gye ne bantwala ne baŋŋamba ateeberezebwa okutta gye naye nga bansanze ntematema nvuddeyo ne ŋŋamba nti nze natta ne bwe mwakwata bonna mubate waliyo suspect omulala yagenda okyogera kuba bonna ndowooza mukomera kati waliyo abantu babiri oli yanyiga trigger noone yapangoluka kati nkiwa be baliyo tegeera omu baamufa Sanyo Wanupu avudde wano n'ayogera nti Kyagulanyi yatupanga tutege bomu sima tukole biki naye nga bituufu kyenkugambye nti ekintu omuntu kyayogedde tekiba tekikakatako ddala kyayogedde kituufu kooti emala kikubamu ttooki naye laba ddala kyayogedde kituufu oba aliko akatuli ku mutwe ensonga kibagamba tusooke tumutwale mu ddwaliro akeberebwa omuntu oba mulamu era ng'akakasa nti nze nakola ki era kali tulinda kibonerezo koli kikyekola ki koli kyeneemuwa avuna agende maaso n'okukola ogumusalidde nze nagumusalira dda bw'abanga omuntu yavaayo na witnessinga nti bannange nze natta abantu be mwakwata bonna mubate era bonna bali wabweru tulina ne be tumanyi be baakwata ng'omu ku bo yali ssentebe wa LC Twegombe mu kaseera kano ali wabweru kyekiraga nti oli yavaayo n'agamba nti bonna be mwakwata mubukole ki mubate era ne polisi nayo negamba bw'obanga gwe kyoyogedde era navaayo n'agamba nti sigera kuddamu wano mu kooti nga temunnata bantu era ne kooti kambuzemu katono nnyo ani Kagere tuliziganye Kagere kambuzemu katono bw'obanga gwe looyawo oyo tabula obivambuvi n'ogenda obviously mba mbivambuvi kuba bw'obanga omuntu pozi kubeerawo kudda ku sayidi yo nti wekitiibwa omulamuzi tusaba omuntu omuwa ekibonerezo ekisaamusaamu alina famire naye nga Kagere basobola okukukwata wano kwa bino bikolebwa bulijjo misana ne bakukwata ne bakutwala ku kitebe ky'ebyokwerinda kyonna ne bakutulugunya ne bakugamba gamba nze omu ku baatega bbomu mu Kampala ne bakujjamu enjala ne bakweta mu kooti n'oyogera bannange abasibe bonna bakwata babate nze yakoleramu ekiweewe ekikwekweto ekyokutega bbomu mu Kampala era nze gwe mbamusigaza kati engeri gyekiri nti kooti oba byogeredde mu kooti wali kooti erina essuuka nenoonyereza ono yatulugunyiziddwako okuleetebwa wano agiddwawa amazeyo ebbanga kinga akwatiddwa ayisiza mu mateeka ge galambika essaawa 48 ne basooka ne bekkenneenya ebyo byonna balabye eddala ono kyayogera kyekyo oba akyogera waliwo okutulugunyizibwa kwe yayitamu kati ebyo byayogera musemengo oli yayogera nategamba nti ddala kituufu natta ddala nga ye namukusalira omusango tomanya kibeera amabega eno era kooti esobola okukizuula oba nero oyo gwagambye mbu yo abo aba yabivaamu Kagere nga yeroya wooli ko olooya alina okunoonyereza n'aleeta obujulizi nti omusibe ono yatulugunyizibwa yakwata n'amala weeks 2 ng'ali mu buduukulu bwa polisi tajjibwayo ekiyinza okuleetebwawo ekigambibwa nti ono yakakiddwa okukkiriza emisango kooti nenoonyereza ensonga zonna ezo era busobola okutani kooti nesawo negamba eyagamba mbu ddala kituufu yatta si ye yatta naye nga otusabye eddakiika 2 maliriza mukama nze kyemmanyi ku Uganda buli kimu kisobola ki kyomanyi kuki kyemmanyi ku Uganda oba ebyokwerinda byonna buli kimu kisoboka kyoka Uganda yakatemba era Uganda yakatemba tuli mu katemba tutagalira omwo butagalizi era tulina sigala mu Uganda tusigale mu katemba yaayo ensonga y'okubiri leka njogereko ono ow'amagye oyo ensonga y'okubiri bwe bubbi obuli mu Uganda ng'obubbi buno bw'onoonyereza ennyo buva ku poliisi ekibbattaka bw'onoonyereza ennyo kiva ku poliisi nze bwe mba ndaba bwe nti nze nganze poliisi ebulayo ekintu ekyo kukwata abakazi kuba tetulina bakakasa niye ate ng'oyinza ogambye mu bintu poliisi byekola ebulayo ekyo kukwata abakazi bakwata basiba kuba lepinga ate lwaki kuba obubbi ekibbattaka gw'ojjogereza abantu abasinga okukaaba imagine omubbi agenda n'akubba oba omuntu asse muntu polisi n'etandika omumukweka oba okweka ki
polisi kayekweka nyiranga yekweka waliwo birabyeko ate tubiraba bulijjo wano mbute twagala mutemukuba bifaananyi tobeerayo mbute temukuba bifaananyi kati kumukweka awe bate mutadde mugundi lwaki ebe mukweka ate oyinza omukuba efaaya n'ogaa nti abadde mubbi nga letanaba mubbi nga ne evidence zibaawo oluusi ngaki nga n'abantu balumiriza nti yegonde kati oba okweka waki kyovola nga nze oba omulembe guno ogwa abakulu ba poliisi bano abaliwo oba obubbi kyebuvudde bweyongere ennyo nze njagala nnyo okwebaza ku mulembe gwa Kayihura yaleetangawo etteeka nti omuntu wabanga mubbi omuyisani jeno Kayihura omuntu wabanga mubbi ddala obanga alina ekikobero kyakoze mumuteeke mu kamera ensi emulabe enkya tulabe banaddamu okubba naye poliisi y'ennaku zino yesinze okuleeta obumenyi bw'amateeka mu Uganda era Uganda etabanguse lwa poliisi abantu bakaba ku mapoliisi ag'enjawulo n'olaba nti oli bamubbye n'agenda ku poliisi n'emuvububa onolaba nti oli ettaka balibbye balitwala poliisi nga yeewa obukuumi Uganda tulagawa abantu balina obulumi ensonga endala bwe bubenje obususse mu ggwanga obubenyera bwayaga Buganda sinza Buganda naye bulagajjavu bw'abantu kankuwa ekyokulabirako omanyi abantu tebaagala kwogera mazima akabenja akakatta abantu wano ekigoogwa ku luguudo lw'ebbombo ak'amafuta ndowooza mwalimu abantu okuleeta okuteekawo obulagajjavu ku bulamu bwabwe emmotoka egudde otegedde nti y'amafuta wadde nga ekitundu nga kigoogwa kyali kimanyikiddwa nnyo nti emmotoka zigwa niyo erusi zagwanga za diesel nga tezikola ki tezaaka neno yali ya petrol abantu ne bakola ki ate awo tebaagala baga amazima nti obuzibu bwava kusena amafuta so singa temwalumba amafuta ago gasena gwe omuntu omaye nga afiiriddwa omuntu onojja n'omugaa nti omufu oyo yeragajjalidde anti kyenkuga nti tebagala kubagamba mazima kyokka nga gwogalina sinze kubeera nago naye nga ekituufu kyovula nga abantu bangi bagamba nti wabulagajjavu bw'abantu ate abantu nga bayomba buyombi abantu baavu Mr. Muluta banaye webale kuba n'abaana bano balaba engeri gye bawa ensonga ngenda kukwatira yakuliiridde mwagala nnyo yaliko mukama wange kati balenja kwogera ku nsonga y'akagere gy'abadde ayogerako okupininga abantu b'ekigogwa nti balagajjalira obulamu bwabwe fayini bayinza okuba babulagajjalira naye ekyo kyonna root cause kiva ku ki ebbula ly'emirimu kagere kyo kitegedde ekyanti agenzeko mu kinyanyimba kale ensibuko y'okuvaayo bagende balumba ekimotoka kiri baggyemu amafuta yali ki nze mu kulaba okwanga ebbula ly'emirimu erifumbekedde mu ggwanga yandibanga yeyavirako abantu abo abamu sibuli yafa amafuta muno yali agasena tunuze eno kansooke abantu abamu abafiira mu accident eyo balina byabwe yiri eri nga abaana bali mu kuzannya game abalala bali mu maduuka gaabwe si bonna nti abaafa bali balagajjalidde bulamu bwabwe abalala abaafa abo boga nti no bagenda ne balagajjalira obulamu bwabwe ne bagenda babba amafuta oli ayinza okuba yali talina nakyagenda kulya ekiro kyolwo naga kanjiwo omubiri ngende nzibe ku mafuta ago ngende ngatunda at least banampayo ekyebiri ngende nfuna ekyeggulu kye noyiwa omubiri awo nosirira nayiwawo omubiri okay obadde ogamba mukyembadde ngamba lwakuba abamu mubikkirira abantu ensonga abantu ffe twagala gwatabikkirira ensonga abantu abajjaawo muyinza okuba nga mulimu abatono abataali mu bulagajjavu bwa muliro be baali abatono olw'ensonga ey'emu bino byogamba nti ebbula lya mirimu abamu baali bavuzi ba booda bajja ne piki zaabwe ne bava ku stage gye bali ne bajja wano ekindako sokoyindeko ekirala obeera nga omuntu oyagala obulamu bwo bino byosiiba ngamba wano nti owa booda avuga ati ya piki nakulula stadi ku kolasi n'olagajjalira obulamu omuntu oba omanyi nti kibayita petro kyetuyita petulooli nti amafuta go ekintu ekisinga ekyobulabe mu bintu ebiri bayita flammable nti bw'olaba amafuta go nga gayiisa awantu tolina kusemberera abantu abalinawo amaduuka basigalamu maduuka gaabwe naye ng'ekimotoka kiguddawo mu maaso abalala abatali baali tebasena
bave ne bajja ne babera ku kimotoka we batinga batunulira abasena nego obomanyi nti oyagala obulamu ng'ogamba mbusimanga sibulaga jjavu bw'abantu kikyali kikunawula okujja eri ng'omanyi guno mulyo gonna kadi gonna kugenda kukolera ne dereva abantu abaliwo bagamba dereva w'ekimotoka yagamba abantu bannayi muveewo emmotoka eno egenda kukwata omuliro no nedde abantu kalimu ebyene byemwogera lwakuba mumwengera ayita ekigogwa abantu buli muntu obeera n'endowooza ye nedda yogeranga kufuula ow'eddembe yogeranga ekintu ekituufu twaliwo ffenna naawe dereva yagamba nga abantu muveeyo emmotoka egenda kukwata omuliro abantu balemerako abantu abamu balina amapiki gaabwe ne bava eri ne bajja bafuna ebyobwereere ne balekayo eri stage zaabwe gye baali abantu abamu ne bava eri yonna gye baali ne bajja batunulawo balabe abantu basena amafuta abamu ne batandika noteekawo layini atasimbye layini tajja funa amafuta era ng'ogamba oyo mbusimanya nga tebwali bwalagajjavubwa ne bateekawo obukwakuzi ng'ogamba oyo mbusimanya nga yafiira bwereere musimbe layini mufune bwolaba amafuta dduka misinde vaawo era abo bonna abantu tweyanzike ensonga eno nga tugiwunzika eno ensonga ogyogerako ki ensonga y'abaana abafiira ekigogo ab'amafuta nze nange ngamba abantu abo abamu bali balagajjavu balagajja bulamu bwabwe tosobola kulwanira kikopo ky'amafuta kyebagenda kuwamu 15,000 ng'olwanira obulamu obutadzibwawo obwavu tebutta ffe tulabe bangi abaavu naye nga tebafa omuntu olina emikono ena abaavu olaba balabe omuntu olina emikono ena olina emikono ebiri n'amagulu abiri lwaki owogamu n'ogenda fu obwavu abantu tufeeyo ku bulamu okay banange twongera okubebaza mwenna abatugoberera ku Lubalusewa TV YouTube channel yaffe mwebali ba subscribers boni mwenna tukyabeetagira ddala musobole okuba nga mutugoberera programs nyingi ezajjawo zetujja nazo poze ekirala enamba yaffe erikolanga naffe tulanga business yo gikuba abantu mu maaso n'ekira twagalayo presenter nga muwala tulina program nyetugenda oleeta omuyina katapira obaje ati agitulemu waliwo wanene akola zi interviews z'abakozi ajjo tuyambako twagalayo presenter omukyala tulina program nyetugenda okukola tusobola okuba atenga ekyo nakyo tukiggusa ekirala byonna bye mwayogeddeko mwabiwunzise ebibakoledde njaga kwogera ku bijasi mbikonako bukonyi ekirala kinadendeseyo ekyakola amawulire kyali kya Kiteezi Kasasiro yayikira abantu kali ni imagine nti Kasasiro mbwayisasa abantu ekyo nakyo muri kodi gyekiri abakulu ku KCCA n'omumyuka we n'abatekiniko mpozi n'ekirala Negino Muhooza nkoledde amawulire omwaka guno agasooka yagakola wakati nga kitaawa mulonzo okubeera CDF ow'amagye ebintu ebyo tebitera kulabika era wabaawo obubonero bungi obutalabika owabeera ekyo then omwaka n'aguwunzika alina obubaka bw'atandise okuteeka ku Twitter naye nabo bunkoledde amawulire omanyi ejjinja eryo erisembayo okusemberera tekifuula ate CDF yaliyo naye nga ebintu ebisinza okukola amawulire kigambo kifo kya kulondebwamu ekiriko ensimbi y'Abannayuganda n'obuzito obw'amaanyi omukulu oli adalina kyagamba naye ze ndowooza amazima gaba mazima engeri gye tugenda mu kalulu omukulu yamulonda amubeere kumpi akuuma akalulu ke so atawo si mukuumi wa bululu ba agent be bakuuma obululu wa bululu naye oli taata ono mwana family tata n'omwana kali gwe omwana oyinza okuva mu kitaawo bali ku sente z'akozesa balikyo akasente kawe kubalundamu ente lwakitula okay mwebale mwenna tata ayagala mwana mukuuma abana bonna yabejjako banene abawagizi ba Muhoozi kuba bali batandiseewo ekisinde kiringa ekibiina kiringa ekisinde n'agenda abakuba jjooka na abali bamuwagira bonna n'abawaata obuvunaanyizibwa mu gavumenti mwennyini ng'alinga abaganye nti ekibiina kyammwe tekirina makulu n'agenda mu obwa CDF na bano bonna abaali
bakita batya abali bamukwatira ensawo bonna n'abasikayo eri n'abazza ate eyo teyali jooka kiri ekibiina abanga akijunguludde nedda sebo olaba kankugambe kino mu bantu abasinga be yalondamu abaali batembeeta General Muhoozi ani gwolaba yali afitinga okubeera mu kifo kye bamuteekamu waliwo balamu yali afitinga kubeera mu kifo kye afitinga kubeera mu kifo kye mu gavumenti mbuuza kyafitinga si buli muntu gwe bawa ekifo nti kyabagwamu bano abantu be bajja eno mu Muhoozi project nga bwe bajje bagamba nti babaleeta eno okulagira ddala bannayuganda nti ono ye musajja gwentadde mu layini yange agenda okunziriramu n'aleeta abantu abadde bamutembeeta n'abateeka mu gavumenti bafuniremu experience nti omwana waalibeera nga zze balina experience ku bukulembeze luli gye baali tebalina eno gyagamba mbusima yali basinga n'omwana mulimu abamu abasinga omwana gwe batemba kati Bwanika byakola ne Kyagulanyi byakola ani alina okuwabula munne kati Bwanika byakola Abedi Bwanika n'obukulu bwalina nekyo sitegera Abedi akola ki anti ngambi Abedi ebyobugwagwa kaŋŋambe ekyo ebyobugwagwa byakola mu byobufuzi ne Kyagulanyi kubambya nayo wabula munne n'emyaka experience si myaka wabawo abalina experience mu bupumbavu nga ye experience y'ebbanga lyabadde ku nsi abadde akola bya kipumbavu bye bino bagamba banoonya experience y'abatumbavu oba bye bino bagamba nti obukwadde magezi naye n'omusiru wakaddiwa kati nga webuuza ku mukadde yali omusiru nti oyagala gaggawala otya nti buli mukadde aba n'akatoola ama abantu abamu obutoola nga bwakoma mu buto ate wali kyakumwebuuzaako mumaliriza akazinda lwadde okawadde nze nkakuddiza omaliriza ensonga wabadde okyanyongera nti wabaddeyo akasonga akabadde kabulayo wabaddewo embiranye ya pasita abawagizi ba pasita Kakande n'abakaya n'aba Bujingo baba bawagizi abo bonna babawagizi wadde endiga zonna tuba twalanga bawagizi omuntu asaakanya aba muwagizi endiga abagundi baga Bujingo yagaana okubawa pentagoni yaabwe gundi n'agendamu okuba akavu ate abamu ne bagamba mbu sente zimba pentagoni yaziwola Kakande n'amukuba akavulu n'agenda kuba bagita simanyi Holy Mount eriwa eya Kakande eno bagita sinagoga church bagikyusiza erinnya bagita Holy Mount Temple Holy Mount Temple Church oba nenga kirimu ekigambo Holy Mount n'agenda abakuba akavulu n'akola ekizimbe gaggadde gali kwoleka yazimbe church si kizimbe era kyandiga kya musumba ona mbuza angambye church si kizimbe waliwo church tebazimbye enzimbe oba kyavudde mu ggulu ne kigwa kati mbuza gyogamba okuba akavulu ekyaki yani erimanya gandiga erimanya gakakanda kati bayandiga endiga zayambyeko kuzimba investment ya Kakande so si church nebucha kumacha n'agamba wantu church ebya Busumba mbigaddewo waliwo endiga esobola okgenda awo negamba mujagala ko mugabo gange atuletere Pentagon nedda kati ye Bujingo fine wadde kya muntu ng'omuse kinoomu naye n'owukala atuletere ekikyenga se kinoomu ekyenjawulo ekiri ku Kakande ekyenjawulo ekiri Kakande yazimbye investment eyiye ng'omuntu so se yendiga yatugambako mbusima yagenda ebizimbe bagenda kupanga bipange kubijja Israeli nga babireeta bapangawo kipange we bati angale kimge kipange loso kipangululawo mudakiika yemu batugaba bagenda simanyisima musingi nga owulira by the way kata ngakati ninyo kata mu World Cup awedde ebisawe bisinga bapangawo bipange naye kati woyitawo waliwo za arcade ndala ndoza kino mukulu kyali agamba nti wetekawo kino ekipange singa bye kyakimbiva musobola kipangululawo omusimbi n'enguyola mutaka eri bali sigadda ninakyempuliddeawo ku gundi nga kumbadde ku Facebook okunenda baka video nga yemulugunya mbusima oba omukyala ye yagize yamuliddemu olukwate n'akola kyaki eyiyawe kawempe ebintu ebijjama ngo oluuyi luno abalabika tuluveeko tuddeko ku luuyi luno nabe ebyabwe tubiwulidde zepozi kyembadde ngamba kyo kigende eri abasumba babalokole gwe bagamba ngani nganzo w'amawulire nti
omwaka guno tugumazeeko ogumazeeko era gulinga oguweddeko kati nno omwaka guno nga tegunnaggwako abagwagwa bafiira waneeno nze nkubuulira ffe twaguyigidde dda naye kale nze nga nze naguyigidde naye tusaba omwaka guno linda kuba ono kyayogera n'abaana bo bwewalesewo kanogeza okibaga bajja kuwakanya mbu leero lumu January kirabika ono ye agenda mu future balunze bakula abalunze baleme mufaanana ntegeere wamaze mbadde ngamba kino nti abasumba babalokole musasule ku bakazi bammwe abakozi imagine omukozi n'atuuka n'akolera omwaka mulamba ne Christmas ndalya bijanjalo lindako ate gwe okitegeera otya ng'ate gwe okolera vision esasula ndabe bawane pako mugiyita mutya nedda nze ndi munnamawulire ate tubiraba ate bannaffe bangi batugamba nti naddala waliwo omusumba ali awo ebwayisaawo Makerere Kavulaawo omusumba Ssenyonga abakozi bonna abadduseeyo n'abamu abeekyangoloza lwakika tuli mu kyongo ky'amawulire naye amawulire g'osanga leero gabaawo ku ssaawa 2 nkya gabaawo ku 3 luli ne gatabaawo ne wabaawo njiriye y'ensonga oli gy'agamba anti ebintu benzi byanjawulo pasita wesibanyenyeza bayinza okubanga sente bazifuna nnyo mu njiri okusinga amawulire ekimwe waliwo omuntu abeera nga yetasasula bakozi era nze kyova olaba nina gye nabadde nga ndaba abasumba bakoze akabaga ne bategekawo engule nga bagiwa omusumba omu awo ebwayise okubeera nga bagimutonedde bukyasasula abakozi naye nagenza okwejjuukiriza ndabadde ndi mukuloota bulozi oyo omusumba bwata abataga asasula abakozi baba bakopi naye nga baba balina ssente obuzibu obuli ku basumba buli obu nti buli musumba yenna amanyi nze nakolerawo era omusumba kiba kituufu kuba omusumba aba ayise mulimu experience yaki obukya ku matambo simanga naloose mwoyo mutukuvu gwe nga takukangako tayagala abasumba obuzibu bwe balina mwoyo se bakyuzinga omusumba okimanyi TV y'omulokole omusumba asobola okubeera ewaka n'agamba naye omukozi oyo nga tankoledde bulungi mumugobe tadda ku mpewo omusumba yagala waba yasasula yakwata mu nsawo n'asasula abantu tasobola kugamba nti ono manager nga yeemalira tasobola kugamba nti ono ekyala nga yeemalirira bo banywa mu kiri yagamba nkuwadde buwi nkuwadde empewo nkuwene sente bwe buzibu abasumba ekirala omusumba ye amanyi kuteekawo kabbo kuyiwamu kimu kya 10 nansigo na biweebwayo naye omugamba nti kati kayiwe mu bibatu by'abantu wali omukisa gujjawa gwansabira omukisa gujjawa gwansabira Kagere yasinga okugoba abasumba mu kyaki lwaki tatuyambako ku musumba Ssenyonga naye namuyisaamu eggaali kuba abasumba be yakagoba eka wanda bulijjo abaonaka ngeza mu lukiiko mwebale mwenna abatulaba wano ku Lubalusewa TV tuli mu nsonga ezitambudde omwaka eddakiika ziweddeyo ngenda kubamba bawa buli omu asiibule n'okutumirayo abantu be basatu b'osinga okwagala mu bulamu bwo oba abakubeereddeyo omwaka twagala basatu betwagala ate mu bantu abo basatu saagala ojjemu mukyalawo buli omu alina okwogera ku mukyalawo mu basatu abo ntandise na luyi luno mbadde nsaba nekwatire nga njawo tumira abantu basatu ng'otandise na mukyalawo n'abalala ababiri ate okimanyi baby girl onyinza obutamutumira omwana twagala n'amannya omwana w'abandi bamuyita Namawejje Juliet ntumirako nina mutabani wange bamuyita Kabebe Juke Laija Nehemaya Yamatumira nalongo wange nalongo kali nalongo wange wenene
nange kenyini ate nyinza obuteetumira nange neetumirako like nzakyasoose okwetumira mu Uganda n'abantu abalala abali abanjagala namwe abatanjagala sibaagala. Okay, Robert Musanje katufuuka tudde ku luuyi ono nga mpumbabumba nsaba abantu mwenna bannayuganda wadde nga bannaffe abamu bagambye bo bamaze oyingira omwaka naye mmwe abali okyemanya abamu temunnabaguyingira naye ennaku z'omwezi ziri 3 mukozese bulungi nnyo ennaku zino ezisigaddeyo olwaleero n'olwenkya afazaali kale ofe mu 2025 n'ekirala temulagajjalira bulamu bwammwe fa nga buli omu alaba nti yeebadde entuuko naye tofa ng'abantu abamu bakusalira omusango nti yavuddeko yeeragajjalidde obulamu bwo. Katonda temumukema wadde kituufu nti omuntu woofa yeba entuuko yo naye fa ddala nga yentuuko yo nga buli muntu agamba ddala kituufu emmotoka kale emuyingiridde abadde ku mabbali ga luguudo so si nti waboda ate abadde ayisa ate n'agwa mu mipiira gya tuleera. Nammwe abantu abalinnya ebidduka nawe obeera oli gwe omusasula mulagire ekyoyagala akolere ku kidduka kye kuba oba ogenda musasula. Okutumira bonna abali eyo abanjagala nammwe benjagala nammwe mbatumiddeko mwe bali kwekuumira ku Lubaluse bati sebo njagala otumire mpulira bibyo mukama njagala otumire akazindalo wakamujjeeko njagala mpuliriza njagala otumire omukyala n'abalala babiri bali abantu bonna bakiraba era obaagala nnyo abakulaba. Nze Muhammad Katabira erisooka erinnya Muhammad lya ddiini ey'obusiraamu erinnya eryokubiri Katabira lya kika kitegeeza ndi Muganda. Kati Nazzikuno nedda bakitaffe babangana abakyala kyalo yensonga lwaki batukanga n'okugamba omusajja tabalirwa nzaalo. Kati kagambe kino ekisooka ekirala nti nze okwawukanako no ati akulaba kituufu okwawukanako naawe noono nze sinaba kukyala wa mukyala yenna kyekisookerwako. Nsobola okugamba wange nenjogera amannya g'omukyala gwe ŋŋamba nti ye wange ng'ali mu kifo kya musajja mwana namugaa gwe ono yani atakwogirako byatandika ddi. So kati nze sinaba kutuuka musa gwalese waka mutumireko nze kyeŋŋambye kino osogamba nalese waka kati siriyo ndi waka manyi gyali abali tuliziganye banaye alina omukyala mbutongole aje Samuel abali ogenda kumuyogera awo n'omwogedde kati nze sijja kutumira mukyala wooli abali mu bitundu by'Ematuga n'okwetoloola garden eryemu bagiyita Summit Garden ginoonyeeko eri Matuga mu kito gendayo twalayo emikolo egy'enjawulo graduation bazaaniriza okwanjula parties ez'enjawulo zonna natalayo birthday baby shower byonna garden eri Matuga bagiyita Summit Gardens batuukirire basobole okuba nga bakuweereza mu mpeereza ennungi sidda wuwo kiri kimu ajati wange mutumidde nnyo. Okay nkyali kati nzira oluuyi luno oba basobole okuba nga batumira nze nga nange nfundikira njagala okutumira ku CEO waffe owa LJ gwe bayita Loni Hozi kutumiddeko nnyo muganda wange webale nnyo okubeezawo gurupu nakugimaintaininga nakubanga etambula mwakuba ettuufu muganda wange ekintu okikwasaganya bulungi tweyanziza nnyo tweyanzenge. Nentumira ne ku omukyala gwe njagala tusookereko nentumira ne ku mulungi wange omu bwati bamuyita Vine abawinzo ga Vine bamuyita Vine agamanya abantu bagategeera bulungi eryo kasoli wulidde nti nkwagala nnyo nkwagalira ddala oba ali eyo ng'oli naye kakitegeere mbu tuli babiri. Then okusatu ntumira ku maama wange omulungi Naalonga Nzaala aliawo Kagoma tumiddeko maama ne baganda bange babiri basista mbagala nnyo mwenna. Amina tuyanza oyekato eroje
pozi nza akalowoozo kange kansooke tusooke nakutumire kansooke ndo mpa akalowoozo then ntumire ati omuzindaalo gwange sigugwo gwo baagugjeeyo dda kakati pozi kana kalowoozo kagendya eri abaana abawala tugenda kumalako mwaka ebikujiko bigenda kuba bingi naye omusajja bw'aba akututte leka kunywa bbiyawe nga tomugjeemu ate era bw'aba akututte enso ewaka leka kwebuzaabuza omusajja oba olina okumanya omusajja kyakola kikyayagala mumanyi okwebuzaabuza buzono wannuma simanya ate ndi mu mpale kati muleke kwebuzaabuza omusajja bw'abanga akugulirira nakuteekamu ssente mulage ninawe okola ki omwagala ensonga endala bwe butaba nkoboola abo obwensonga waki bajja batta nnyo ensonga endala kantumi nzomanyi nina abakazi bana nina abakazi bana nambeemu ye omukaddanzaala Nalongo Harriet Kagere nakabiri ye mama wange anzaala mutumiddeko nnyo omukyalo owokubiri ye mwannyina omulungi gwe nafuluma naye mu lubuto Nakato Rebecca naye nkutumiddeko nnyo omukazi owokusatu ye jjajja wange omulungi azaala maama awo ekalule naye nkutumiddeko nnyo omukyalo owokuna sinnaba kugattibwa mpete era simuyina pozi ntumidde baana bange bokka ekirala kyenjagala okwogerako ku ne Kagere oyina gurupu gyotera obeeramu abo bo nga tobatumidde saava ne naava muweereza akasente naava ne basaava basaava ne bannaava mwenna abaana oba abazzukulu b'omugenzi Daudi Kateregga eyali sabawa eyali muleke okay tweyanzege byona ngina kakola tweyanzege mwenna abatugobera ku Balusewa TV tuliziganye kitalo nnyo kitalo ddala tusooka okuba nti tusaasira afande kibirango awe ekiryowa yafiiriddwa muwala we Stella kitalo nnyo nnyini ddala okuzika kwa leero saawa 10 awe nnyini ekiryowa mu maka ge kibi nnyo kibi ddala wabula nga tugenda okuba nga tufundikira omwaka Kagere atumiddeko n'abakyala Sala Bukenya webale kubanga otugobera Eraze bwe mulionda n'abakyala nga sanze Kagere amukyayo okay naye kantumira abange naye kantumira kalowoozo kayina kalowoozo anya mutawa kale kamo nedda kale fundikira ajja kunyiga naye nkukwatira kale atabiranga takwagali bannaye kalowoozo upright akalowoozo kange aigwa tudde yatya omwaka nga guggwako kansooke kamalirizo jja binyumiza edda omwaka nga guggwako bannaye abantu mukendeze ku kunywa omwenge otulumba kati kampuni zifunirewa wama amanya aje Samuels ntumirako abayiyewo mu oyagala tumanyira mwenge bakukolera tuliziganye bande nange kanfundikire abali Balusewa TV tubebaza mwe n'abatugoberera amanya aje Samuels ntumira ku mulungi anfumbire toke na Lubowa Anet omukyala nambeemu ate nga namba 10 yali wali mulala oyina kyomanyi kyonna kati obadde wazaaki Lubowa Anet mwebale byonna byotukolera tumira ku baana bange Precious Katrina mwebale kubeyo ne Pamela oyo nonga ali eyo wala ne Patricia babo manya abaana bange mwalitanga bani mwali banneyiba abakadde abanzaala bonna batuva ku maaso Nalugwa Alieti mukyala wa Ndiga mukama amuwumuze mirembe sako ne omukadde omusajja anzaala ye Eric Byarwanga oyo nonga tayina gyawummulidde kuba nti tebabaza byamagye mu bimanya wamu tebakomawo naye nga twongera okutumira ku baganda bange bonna banyiraze
memory wali awo ku kamera onako olwaleero vije memory wamwe ye producer waleero tunalaba ekifaananyi kyakutte leero kagere bw'olaba wezuumize ng'ennyindi eri ku ludda lulala omanya memory yagiba wamu n'azuwamba tumiddeko mwena n'abala mwenna agamba kisa director Sunset nekyobe Kito Muhammad Kabuye wamu n'omukyala Oliver Namugengo nanyini bakyala Chobe akulira PDM Mugombe nawe tukutumiddeko se bere bamu Musafa byagambye mbu bakulambula n'ekitanda kyewebakako ne balaba kigumu nze kyemmanyi teri ayina sente za PDM ng'azifunyemu oba kuwa sente ezo abasinga bagula zi PS4 bwe tewandiyogedde nga wazannya okay tukome wano nakulaleero sijja kusukawo mwebale nnyo mwebale Lubalusewa TV mazima ku mazima.